byabugaye akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange Joan Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madela Care agava mu kooti nange Eka Ronald nga bwe gali nange Joan Comfort agazu agafa mu palamenti nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malindulire buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Bannakibiina kya DP basabye President Museveni okunnyonnyola eggwanga ebintu ebiriyamba so si ebiriza emabega. Bano okukola obubaka buno kiddiridde President Museveni bw'abadde agenda okwogerako eri eggwanga ku nteekateeka ze ez'omwaka guno ku woteri ya Serena olw'eggulo lwa leero mu Kampala. Bannakibiina kya DP basabye President Museveni okubaako n'ebintu ebirimu eggumba byayogera eri eggwanga so si okunyumya emboozi ez'okwekuumira mu buyinza. Bino byogeddwa omwogezi wa DP Paul Kenneth Kakande mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire lwakubye enkya ya leero ku City House wano mu Kampala. Kakande agamba nti President Museveni alina okwekuba mu mutima ku nsonga y'abannabibiina abamuvuganya bw'awadde ekyokulabirako kya Dr. Kizza Besigye okusibwa nga talina nsonga nnambulukufu emuvunaanwa. Kyekimu ku bintu byalina okutandikibwako President Yoweri Kaguta Museveni kyekyokulaba nti omuntu eyamuvuganya omwami Dr. Kizza Besigye amuggyako ebisango byeyamuteekako ebyokulya mu nsi ye olukwe naye kennyini President byamanyi si bituufu. Kakande alabudde President Museveni okwewala ebikolwa eby'obwannakyemalira byagambye nti tebirina gye bimutwala era nga bimufuula ekisekererwa mu bantu. Ng'olowooza nti gwe Alpha gwe Omega yadde obeera onyigiriza abantu b'okulembera naye obeera kisekererwa. Annyonnyole eggwanga aligambe tagenda kukyusa constitution okugyawo ekkomo ku myaka 75 egirowoozebwa nti kumpi yagituukako dda n'okugiyisa n'agiyisa naye yengaga nti tannaba. Wano wasabidde omukulembeze w'eggwanga obutagezaako okutaataaganya ssemateeka w'eggwanga mu bintu ng'okuggyawo ebisanja ssaako n'okwongezaayo emyaka abakulembera eggwanga gye balina okubeera nagyo. Nti kino tekiyimiriza si nsonga eyinza kuweebwa kuyimiriza kulayira kw'abakulembeze baffe ab'ekibuga. Kakande agasseeko nti Ssaabaduumizi wa poliisi General Kale Kaihura talina buyinza kwongezayo kulayira kwa Lord Mayor wamu ne bakansala be era nga kino tekigenda kugaana kulayira kuno kugenda mu maaso olunaku lw'enkya. Annyonnyodde nti emirundi mingi eggwanga lize libeera n'emikolo mingi ate nga gyonna gyetaagisa obukuumi n'olwekyo okulayira kwa Lord Mayor kugenda kubeerawo olunaku lw'enkya. Kulayira kw'abantu abalondeddwa ng'omulodi w'ekibuga Kampala ne bammeeya ab'ebitundu ebirala ne bakansala si kabenje eri eggwanga. Kino kiddiridde Ssaabaduumizi wa poliisi General Kale Kaihura okuwandiikira Nankulu w'ekibuga Jennifer Musisi Ssemakula ebbaluwa nga amusaba nti okulayira kwa Lord Mayor ne bakansala kwongezebweyo. Ku lwa Kingdom TV, Basirika Sarah, amalindirire.